the concept, the mwananchi concept of justice versus the elite concept of justice. That's why there's a problem. Because you see, like for instance, among the Banyankore, you get like beating a thief. Among Banyankore, is actually allowed. Akawakeo ke mugongo wako. Akawaka bikagunya mugongo. Nkulamusizako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda atalaju. Ku mulundi guno tuzze okuwulira ebigambo bya General Museveni bino era nga byonna bisonga ku kintu kimu. Mawulire si malungi yadde n'akamu kubanga Museveni alabika alina ekintu kya pulaani nga kyagala okuyisaawo era nga kino akipulaaningira Dr. Kizza Besigye. Museveni omulaba kati essaawa eno ayogera ku wananchi concept ey'abantu mbu eno aba wansi abatali bali mbu abasomye kubanga oba oli awo nti eno mu kooti abasomye bagenda mu challenginga waliyo ebya human rights ebitayagala kubeera ng'abiwulira. Mbukakati essaawa eno alaga mbukakati ye ayagala enkola ey'abantu aba wansi naye ng'ate mujjukire nti emmundu tebangako nkola ya muntu wa wansi kubanga emmundu erinnyirira eddembe ly'obuntu kwe kuva okutta n'okukozesa eryanyi ng'era bwe bagezaako kubeera nga bakola. Muhoozi gye buvuddeko yatukakasa n'atugamba nti teri civilian aligenda komba ku bukulembeze wano mu Uganda aligenda kufuuka mukulembeze wa ggwanga tekisoboka mbu balibeera basirikale oba bapoliisi oba ba UPDF naye nti gwe bw'obeera civilian kobenga wasoma kobeere nga tewasoma toligenda kulaba oba teri civilian aligenda kulaba bakutuula mu ntebe ya bwa president. Ebyo byali bigambo bya Muhoozi. Wano Uganda ekizibu kye tulina nga sinaba kubeera nga nkuwa katambi ka Museveni ako ngenda kuwa Mwenda bye yayogedde wamu n'okulabula okujja omusango gwa Besigye mu kkooti ey'amagye okuguteeka mu kkooti civilian court nti ekyo nakyo munnange Museveni agenda kukikozesa ate era okuyisaawo okusingisa Besigye omusango era ng'omusango bagenda omuteekako gwa kumuteeka kalabba. Kati tuze nga tutunuulira ebintu bino era nga byonna bitwewuunyisa. Museveni ddibe yali atadde ekitiibwa mu muntu owa wansi wabula nti kati wano kyagezaako okutegeeza nti awagira kye bayita mob justice. Awagira kye bayita mob justice kwegamba omuntu okumutta nga tawozeseddwa taweereddwa mukisa kubeera nga bamuwuliriza nti kooti ey'abantu abantu wansi eno kye batera okukola ebiseera ebimu nti bayinza okuwa omukisa okwogera naye olw'okuba nti ababeera bakubuuza ebibuuzo ate nga bebateekinga judgment oba okusalawo babeera babijja wonna bwe babisanze oba oli akijja mu kubeera nti nno tayagala famire yeewammwe oba okubeera nti nno mulina empalana ezammwe mu mirimu kitegeeza nti ajja kusalawo mu ngeri gy'abeera asazeewo era akusingisa omusango atandika okubeera nga akukonda eminga era okukwata ejjinja alikukube naye nga abaliwo bonna bayinza nabo okugoberera ye kumbe eno yalina ebizibu ayinza okuba ayagala mukyalawo ayinza okuba ayagala bizinensi yo kakati eyo Museveni kooti gy'ayagala mbu abantu balina kusalirwa misango bwe batyo kyagezaako okulaga naye ate nga jjukira ekyo akikozesa essaawa eno nga yeerimbikamu bwerimbisi mu bantu ekikulu bo kye bakozesa mu makkati awo mmundu na lyanyi era baliteeka ku bantu aba wansi bw'obanga Museveni awuliriza nnyo abantu aba wansi lwaki tabawa mukisa kwerondera
bakulembeze baabwe n'abeera nga akalulu abbakabbe buli kimu ayagala abadictatingire abasalirewo. Lwaki? Kubanga ekenyini akulaga tasobola kuva mu buyinza nti akalulu obululu tekamujja mu buyinza, era akulaga nti abantu be baagala bo nga bo. Kuba kati mu musango gwa Dr. Kizza Besigye bwe kibeera nti ddala amazima nti kooti ey'abawanayinki nga y'amakulu nnyo Museveni ng'agiteekamu ekitiibwa, amaloboozi g'abantu ku nsonga za Dr. Kizza Besigye gagamba ki? Gonna googera Free Besigye. Era omusango gwe bamuvunaana musima kwagala kugira ku famire yaabwe bwe bityo. Ye Besigye alwanirira baani? Alwanirira muntu wa wansi. Kitegeeza nti kati kooti ey'abantu aba wansi already yo emuwagira mu buli ango zonna. Naye kansooke nkuwe eddoboozi lya Museveni oba ekifa akatambi kano akajja ne Museveni nga agezaako okuwudiisa eggwanga okuyisaawo kyayagala, naye nga yonna gye tulaga baagala kusingisa Besigye musango, kubanga Andrew Mwenda alina byayogedde mu bukakafu babulira n'ebirala nga bengenda okukuwa emboozi nga tumaze okubeera nga tuwuliriza akatambi kano. So kuwulirize Museveni. Eno mu kyalo nga bwe twali Semuto, abaserikale abatta abantu emulule, waliwo omuvubuka gwe bayitanga Zabuloni. Abavubuka abo oba baali babiri, twabasalira omusango ffe kooti ey'omu nsiko ne tubakuba amasasi, ne tubakubira amasasi mu lujjudde. Naye bwe twali tuteesa mu kakiiko k'amagye, waliwo omunamateeka omu gwe bayita Jim Muhwezi yawakanyamu ekyaffe, kubanga ebiragiro bya abakampala ebyammwe ab'e Kampala waliwo kyebaga Jim yagamba nti Zabuloni si yatta abantu bano, omwenge ogwali mu Zabuloni gwe gwatta abantu. Omwenge tugusangiwa kati omwenge oba Zabuloni yafuuka ekidomola ky'omwenge n'atta abantu, kati kole tutya? So ffe omu nkola yaffe ey'ekinansiko, layini yaffe ya okusalawo ekigambo ekyo kyali ki, okay, even if ayinza kuba teyagenderera, ayinza kuba omwenge bwamutabona, naye kubanga obulamu bwe obw'omwenge bwamufuula wakabi eri Abannayuganda balala, tukubye amasasi. Naye omutawuni ebyo balimu ebyo. Ate bwe twakikola yensonga emu yazimba NRM mu Uganda, kubanga bagamba nti nga bano balina amazima. That's what the ordinary people said. For the first time we have seen people ab'amazima. That's what they said. So waliwo confusion eyo eri wakati awo. N'olwekyo bwe baana Kanwagi singa mugulawo olutalo nemukwataganya the concept, the mwananchi concept of justice versus the elite concept of justice, kigenda kutuyamba. That's why there is a problem. Because you see, like for instance, among the Banyankole, you get like beating a thief. Among Banyankole, is actually allowed. Akawakewa kehuru mugongo wako, akawaka kagunya mugongo. But in the town, it's called torture. It's torture. So this conflict of concepts. If you beat a thief, it is called torture. Nayo mcharu akawake huru mugongo wako, according to the Banyankole.
bakamutera n'umushumba bakamutera, it's as if there is no case. N'umushumba bakamutera. So one that issue, but for me what I see where the danger is, the urban concept is very dangerous, because like this issue of stealing cows, and then they bail the offense that this is not this is a bailable offense. It will make occurring sober very difficult. So we must now insist in some cases that the indigenous concept of justice must be in the modern law. Because you see, for instance, among the Manyankore, when we ask you and you don't answer, why are you not answering? Why are you not answering? You must be a thief. But according to the courts of which you inherited from the Europeans, I have a right to keep quiet. I can just come and say, I don't want to answer. In the Manyankore court, you don't answer. That's proof that you are akateri chogam. Even when I was talking to him, I mean, Naziringameshwa hands. That's when I was talking to him, he was looking down. Why are you not looking me in the face? That means you are a thief. So this conflict of concepts must also be addressed. For us who are more with the 1 inch, our concept of justice was with the 1 inch. Naye abantu bamwe abomu town bali mbyabazungu ate mbawagira abamawulire. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'eno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo bw'otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 98. Bwe tuba twogera ku concept ey'abantu abawansi, concept yaabwe tukimanyi bulungi nnyo, oba bo kwegamba enkola gye bakolamu ebintu byabwe. Baagala mirembe, baagala embeera nga basobola okubeera nga bawulirizibwa, tebaagala ntalo. Era obunafu obwo Museveni mwe yayita mu ebyo ng'amaze okubeera ng'ategeera bulungi eyo 1 inch concept, awo we yayita 1981 n'amatiza abantu n'abakuba siyaasa ne bamuwagira ne bamuwa buli kimu nga bali ku concept yaabwe eyo, kubanga ebyali biriwo bali bamaze okubeera nga babiroozaako nga balowooza nti oba oli awo kale yadde ono si yatuukiridde nnyo, naye woolumira ku lyogenda okukoza nga munnange ekiri mu lubuto si kirungi, ate woddiza omulalo mu kyama era ng'ayogera obulungi akoze ekyakubuze. Kati Museveni ye yali aliwo, ebyali bimwogerwako si Munnayuganda si ki n'ebirala byonna abantu babiteeka ebbali olw'ensonga ezaali ziriwo. Kati Gen Museveni n'abamatiza era nga balowooza ali bumu nabo. Bwe twogerera essaawa eno gy'ati ekolera ku 1 inch concept,
JAT kuba kati kyekiriwo kye muyinza okubeera nga mutegeera. JAT ekolera ku 1 inch concept. Kakati ebyo byakuwudiisa buwudiisa, wabula tetumanyi lwaki obujulizi obuliwo kati bwe boogerako obwaka audio akatambi akamaloboozi ga Besigye nga apulaaniga okuggyako gavumenti ya Museveni, lwaki baabusoosa mu bantu? Ekyo kiri awo. Kibuuzo, lwaki Andrew Mwenda ayogera nnyo ng'alinga omulamuzi, alinga eyasazedde omusango, kwegamba alagira ddala omutima omubi? Era ng'omuntu yeebuuza nti Andrew Mwenda mu nsonga eno afunamu ki okuleka okubeera nti nno alina gw'akolera gwe tumanyi obulungi, era nga yaaliwo kubeera nga kakati bayasobola okugenda ku TV n'ayogera, amanyi nti abantu bamuwuliriza, n'atandika okwogera byonna byonna byasanze. Naye nga bwe tutunuulira ebigambo bya Museveni byayogedde obulungi awo nga muwulira bulungi nnyo, amazima ga Katonda bya bulimba, kubanga Museveni singa yali agoberera 1 inch concept yalibadde awa eddoboozi ly'abantu ekitiibwa, yandibadde awa amaanyi g'abantu ekitiibwa mu kusuula akalulu kaabwe, yandibadde takozesa military rule, yalibadde teyeewerera kumalawo bannayuganda olw'okuba bawagira Kyagulanyi, yandibadde takomandinga bakifeesi ababeera mu zi drone abasomba abantu ne babatwala mu Torture Chambers ne babatta. Yandibadde ekintu ekyo takikola kubanga yalitegedde nti nno amaloboozi g'abantu gagamba ki. Yandibadde talagira Lokech beera nga bakuba abantu amasasi nga babateebereza okubeera nti batujje ne babakubirawo amasasi nga tebawozeseddwa, kubanga bo babatunuulidde butunuulizi, kati ye gyayita 1 inch concept, babatunuulidde butunuulizi bwe batyo ne babakuba. Kati weebuuze bwebanga ddala concept yey'abantu abawansi aba bulijjo, lwaki ate abantu bakomplaininga? Lwaki bwe batta Seeka Kirevu abantu bagamba nedda? Kati Museveni yeera nga bwagambye nti bakati ye alifaringa abanyankole bagamba bwakabaka bekagumya mugongo, kubanga bo bakukwata buli mubbi bakukuba, bw'otunula wansi kiraga oli mubbi, bw'ogaana okwanukula kiraga oli mubbi era bajja kukuba, bw'okola otya bajja kukuba. Ekyebuuzibwa ani akukuba? Ye alina bigendererwa kyakukuba. Gwe kiri essaawa eno Museveni alina ebigendererwa ebibye ne mutabani we ebyagala okubeera bye bagenderako ne batulugunya bannayuganda n'okubatta n'okubakola buli kimu. Kakati awo nga nvuddewo nti munnamawulire ono Andrew Mwenda era nga gwe basindise okubeera nga alumiriza Dr. Kizza Besigye, era abantu nga beebuuza nti obutambi obwo bwe buba bwebuli ddala lwaki temubuteeka mu kkooti, lwaki musooka kubwogerera eno ne mubwogerera eno ne mubwogerera? Kati bano bageza kukubeera nga bakakasa abantu nti bu recordings buno obuluma Dr. Kizza Besigye nti butuufu, mbunga Besigye ageza kukuteesa okuggyako gavumenti ya mukama waabwe. Era mu article gye yatadde mu mawulire aga Independent, Mwenda agamba nti omuntu yenna adawutinga oba abuusabuusa obutambi obwo mbu abeera yemisiriidinga, era agamba nti ne foreign missions wano mu Uganda, kyategeeza nti katuyite embassy ya America, embassy ya Bungereza ne embassies endala, mbu omuli n'ezo neya United States of America, Bungereza, France, mbu bamaze dde okubeera nga baanalayizinga nga bakwata akatambi ako ka audio mbu tebakatwala eri advanced verification methods, mbu mu magezi ag'ekikugu ne bakakasa nti CAI, si artificial intelligence, gyoba sikagete bugezi, mbu kali genuine. Mwenda bwatyo bwatugamba, naye ekyebuuzibwa nti obujulizi obwo oba obukakafu obwo Mwenda yalina okuba nga abutuwa essaawa eno, kubanga omusango gukyagenda mu maaso. Lwaki Mwenda already atubuulirirawo nti babukakasiza bubuno babukakasiza
ayiseeko bannayuganda oba waliwoko akakiiko k'abannayuganda bawanayinki be bawadde omukisa okubeera nga nabo batunuulira oliko kubututera ku rediyo tuwulire bukati batuteera ku rediyo zituwulire nga Besigye bwe yali akola ki apulaninga okujjako General Museveni era abantu nga bagamba kale bw'aba yali akipulaninga okumuggyako kikosaani kikosa abantu ba wansi ba bulijjo oba kikosa bo nga bo kuba constitution egamba ki original egamba fuga bisanja bibiri egamba fuga bisanja bibiri kakati bwe tuba tugenda ku kooti y'abantu bamuteeke wali Besigye bamuteeke wonna we babeera bamutadde oba ekkololo ewatali yadde kusomba abantu nti oba bbaasi oba ki bagambe nti ab'opposition muyimirire eri n'abaagala okati kutegeeza nti abaagala omukuba muyimirire eri n'abatagala mukuba muyimirire eno bamukoleko referendum tulabe kubanga ye kooti gy'ayogerako General Museveni tiyo kooti eno egamba ki kakati Mwenda agezaako okubeera nga atumatiza era ng'agamba nti nno ba opposition figures ebiseera ebisinga obungi nti balumbaganye foreign embassies nga bagamba nti ne missions ezo mbu nazo mbu zeekobaana ziri mu pulaani oba zaali mu pulaani y'okukwata kwa Besigye kati ng'eyekkinya kati Mwenda agamba nti nno nti embassies ezo mbu baziwa bu recordings obwo ne babutwala ewaabwe for forensics verification era mbu results ne ziconfirminga mbu buli authentic nti butuufu Mwenda yatubuulira ebyo ebiva ku embassies ezo wabula embassies tezirina kye zaayogedde kati Mwenda yatubuulira era nga bw'ayogerera UPDF e Congo yatubuulira ebiri e Congo yatubuulira ebiri mu M23 yatubuulira ebikola bitya era yensonga lwaki ne Kagame yamugoba Kagame kuba kati yakizuula nti ono ye baaba mukozi wa nsimbi alina okuba nga yeegula mu buli ngeri yonna naye nga kiba kibi nnyo okwetunda kwegamba image yono tagifaako mu bantu olw'okuba gwe oyagala ssente okutuuka n'okubeera nti nno obageningira ku bulamu bwa muntu nga wamusingisiza dda omusango kati mu maaso ga Mwenda ye yasingisiza dda Besigye omusango yatulaga nti oyo omusango gumusinga kati era Mwenda takomyawo kwegamba bano bagezezzaako okubeera nga basaasaanya mu mawulire okulaga nti Besigye east or west alina kugenda ku kalabba era bano bageza kutukakasa nti okujja omusango mu kkooti ey'amagye mbw ate ekyo kyakendeeza kyanseze za Besigye ez'okubeera nga oba oli awo nti abantu b'ensi yonna yali badde ekirabanga nti atafunye fair trial mbu Besigye okulwana okugenda mu kkooti ez'abantu civilian courts mbu ekyo kyayirula ekkubo okumusingisa omusango mbu era omusango bwe gumusinga mbu kubanga bu audio babulina era mbu ng'ensonda ne foreign missions zaakakasizza dda nti bonna buli authentic nti butuufu nti omusango gumusinga mbu agenda ku kalabba okusinziira ku Mwenda nga batugamba nti yakola nsobi mbu kubanga kkooti enkulu okusala nti nno kkooti abantu basibira nti balina kubeera nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye mbu omusango ku transferringibwa okuggibwayo kuteekebwa mu civilian courts mbu ekyo kiba kiwa gavumenti upper hand mu kubanga tewali kigenda kubeera nga kyekwasibwa mbu tetugenda kwekwasa kintu na kimu mu kubanga tumaze okulaba mbu gavumenti egoberera democratic process mbu kati Besigye bamuwozeseza mu kkooti ez'abantu era omusango gumusinze Mwenda yagusaze dda ye amanyi n'ensala ya kkooti bwegenda okubeera ng'omusango bagugye mu kkooti y'amagye neno gugenda musingirayo Mwenda era nga bagamba nti ebyo nga biri awo mbu kkooti ng'emaze okubeera nga
emusingisa omusango mbu kati kijja kuba kisigadde eri General Museveni. Mbu eri General Museveni mbu okubanga oba amuwa ekisonyiwo oba okuteekebwa ku kalabba. Mbu kijja kuba eri General Museveni okusalawo. Naye ng'ekyebuuzibwa ng'oggyeeko ekyokuba nti kale kooti enkulu yagamba nti abantu tebalina kuwozesebwa ba civilians tebalina kuwozesebwa mu kooti z'amagye. Naye eno mu kooti zino ezaffe ani awa abalamuzi emirimu? Kubanga tukitegeera eri gye tuvudde Museveni ye mulamuzi waayo. Kakati ate mu zino kooti era abalamuzi yabawa emirimu, yabakuza, yakola buli kimu. Era wano Uganda Law Society President Isaka Ssemakadde yensonga lwaki ali ku buwaŋŋanguse, kubanga ng'agezaako kulwanirira ekitiibwa ky'essiga eddamuzi, obwerufu bubeemu n'ebirala. Era alina olutalo lunene nnyo wakati we n'omulamuzi Sekaana, Chief Justice, DPP, Attorney General, abo bonna alina okusukumuwa wakati waabwe. Kitegeeza nti judicial system si nnongoofu, Namujinga yagirya kuviira ddala eri. Era yensonga lwaki okiraba nti era balekawo provision ewa gavumenti obuyinza okubeera nti basobola okubeera nga bakyusa mu Parliament, okubeera nga bateekayo ekiteeso babaddiza obuyinza nga kooti y'amagye okubeera nga evunaana abantu aba bulijjo. Baali badde bakiggalirayo ne bakiggalirayo nti ekyo tekigenda kubaawo. Kakati ekyo kiri awo nti bageza kutulaga nti Besigye yakola ensobi nnene okubeera nga omusango bagujja mu kooti y'amagye. Mbu yakola ensobi nnene okubeera nga omusango bagujja mu kooti y'amagye. Gy'obeera kooti y'amagye tesaliranko muntu gwakufa, buli musango omusirikale gwe basalira ogw'okufa. Mbu yakola nsobi nnyo okubeera nti nno bajja omusango mu kooti y'amagye mu kubanga kyali badde kyexposinga Museveni nga tyrant. Mbu naye kaakati okuva lekini tibagugenda baguteeka mu kooti zino abantu ze balinamu confidence, famire ya Besigye n'abantu aba bulijjo mbu bazirinamu confidence, naye nga confidence yali ebaddewo. Tugezaako bugeza twerwanako bwerwanyi nayo tebangayo bwenkanya kubanga Namujinga yali ayo yonna. Naye nga okusinziira gwe muganda wange ampuliriza ku bigambo bya Museveni nga bwe mbikuwadde awo mu katambi ako byayogedde ne bamwenda bye boogera eno, kyongera okubeera nga kikukakasa nti waliwo ekigenda mu maaso. Era Museveni mumalirivu nnyo okulaba nga ateeka Besigye ku kalabba. Kwegamba mumalirivu kale okumusalira omusango gw'okufa, nti abeere ku musango gwa kufa, nti Besigye afukamire ng'era Bobi Wine bwe yagamba nti Museveni okuta Besigye ayagala Besigye amale kufukamira amwegayirire, mbwakkirize emisango egyo amwegayirire amuteeke ku maviivi ge, kubanga jjukira nti balina ebintu byabwe ate atakumanya busajja. Kakati ebyo bisobola kubanga biri eyo aga nti owaye nga sinava mu nsi njagala osooka onfukaamirire, olina kusooka kunfukaamirira nga sinava mu nsi, oba si kyekyo oli kugwa kalabba. Ensi eno Ssembuka tebaagala konsepti y'abawanayingi, naye ate nga bawanayingi ebyo bimala okuggwa balina kufa, balina kutulugunyizibwa, balina kuwambibwa, balina kubbibwako byabwe. Kugambye kuva ddi Museveni ava ku bawanayingi? Amba siibulire wano.